Oluvannyuma lw'okulaba embeera y'akatale k'e Nateete ku Bukedde TV, aba Crime Preventer ne KCCA bakedde kulongoosa akatale kano nga batandikidde ku myalo egiyita mu katale ne kabuyonjo ebbiri ez'akatale. Nakukirininga akatale ak'e Nateete bwe tutuuka mu katale tulage empisa ng'aba Crime Preventers. Ba Crime Preventer bakungaanye ku poliisi e Nateete ne batambula nga bakulemberwamu omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu kampani Emiraano David Mwebaze n'abasirikale abalala. Basanze abakozi ba KCCA nga bali mu kulongoosa lwa ne babeegattako mu kulongoosa kuno. Bajjayo ebisaaniiko mu myala era nga kiraga ebiseera ebisinga abasuubuzi mu katale kano kasasiro bamusuula mu myala. Beeyongeddeyo okutuuka mu mwala omunene oguyita mu katale wakati ne bayamba ku bakozi ba KCCA okuyola ettaka ne kasasiro. Ekyewuunyisa abafumba emmere mu katale k'e Nateete obwedde ebintu bye bakola mu myala babikasuka kumpi naye bafumbira naye nga tebafaayo kubika ku byakulya byabwe. Okolera wetaaga okubira wayo kubanga bw'onoobanga obwadde tujja kukufuna okolere wano. Ba Crime Preventer bagamba nti okulongoosa akatale tekimala wabula balina okusomesa abasuubuzi okulabalaga ebibi n'obuzibu obuli mu kasuka kasasiro mu myala. Kubanga buleeta webakolera ebyokulya webiri ate obukyafu buva wano enswera zijja wano ate zigenda ku byokulya byabwe. Abalala bagamba nti emirimu nga gino bagikola okulaga abantu nti poliisi si mulabe waabwe. Kubanga tulaga abantu nti poliisi n'abantu beetambuliramu bali bamu. Yeebazizza Bukedde TV olw'okubayamba okulondoola embeera mu katale kaabwe. Bukedde TV yajja wano twogera ku bizibu byaffe era kati KCCA ekola ebitakoleka. Akatale k'e Nateete kalimu abasuubuzi asoba mu 400. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.